Amacha malungi ekyagenda ddala mu maaso era nga tukyakukweza nga tusinzira ku Free to Air, Go TV, Azam, Zuku, Star Times nga tukasukira embeereza yaffe esinga okuba ennungi. Nagamba nti obanga oli engo oli ku TV kwata essimu yo gy'olinayo n'erina kamera kuba ekifaananyi kiweze ku nnamba ya WhatsApp eri mu green color obeere munaye ng'oweerezaako ebifaananyi gy'olina okuma biweereza bingi gy'ogenda okuma okuwangula omusimbi omuyitirivu ennyo nga tuliwo kukusanyusa kukukulaakulanya ate munagenda kukuwa ekisinga okuba ekiri n'olwekyo munaye tosubwa mukisa guno kwata essimu yo kuba ekifaananyi kyonna kikyolo bwe kigira amaaso mu programu eno y'Amacha Malungi gw'anaasinga tulina miliyoni 2 okuba tulina miliyoni 1 okusatu tulina emitwalo go 5 tuze mu kitundu eky'omugenyi wano nga wenjagalira munnange tuwuliziganyeko naye tuwulire betulaba byalaba betula byawulira oba yalina engeri enjawulo gyalamu ebintu byokusingako ate kufe kasoke atubuzeeko then atwanjulire alina akala keyayongedde mutwanaebisebisinga alakantu omusajja munaddiini by the way, I liked it era n'ensi yaffe singa yalimu abantu ab'eddiini we bati nga n'abalala balina eddiini era waggulu eri ate bandikiriza kudda mu bbira biti mugumu nolwakuba nti eddiini ntono nnyo. Anyway, mumbera eyo njagala omwami ono teyanjulire wali wana batumaliriza wali anekyawandiikibwa kyo kyanga tulekera nga buli lunaku tukiyigireko oba oli awo kinaagonza emyoyo gy'abantu otherwise tana tukuzeeko nsanyisa okkiriza nti nno mutulaba abali bya ABS TV mwebale kwekumira ku TV eno kiba kirungi omuntu okubeera nga alina kyakkiririzaamu naye negomba nnyo era nenebaza nnyo abantu abakkiririza mu ABS. Wow, thank you so much. Nze mbagamba kimu munywere ebirungi bikyajja. Exactly. Awugambye nti buli aweereza ekifaananyi nange ndowooza ku Tuesday jja nja kulaba kyenyongera. Wow, mu kintu ekyo tweyanzisa nnyo tweyanze tujja tuwulira kikya natwongeramu. Mbalamusiza nnyo bannaye mwebale kulaba kuba TV yatuuka oteekamu nnyo oteekamu amasannyalaze oteekamu ogula data abamu balabira ku simu zaabwe n'okusasula emisolo gyonna egya TV. Mwebale nnyo mwebale ddala nebaza nnyo n'aba ABS mwebale kukola n'amaanyi okudda ku mutindo. Bulijjo nina kyesitera kwogerako wano nga sinaba kwogera mannya gange. Eno TV ekoze omulimu mu bantu kuba abantu abayise ku TV eno ne bajja ne tukola ku nsonga zaabwe n'abantu abalangira ku TV eno nkakasa bafunyeemu bwe kiri mukwano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mannya gange nga bulijjo yenze Serada Paulo okuva mu True and Trustworthy Family Training Center. Exactly. Ne Friends Care Herbal Medicine. Nsanyuka nnyo buli lwenva ku TV wano nenfuna essimu mba mmanya nti omulimu gutambula. Era nkakasa abantu bonna betusobodde okwogera nabo abakubya amasimu nti ensonga zammwe Katonda nga embeezi munjazikolako tweyanziza. Nebaza abakuba essimu kati nga babuuza ku kya obujjanjabi bwe tuwa abantu. Nebaza abasobodde okujja ne bafuna obujjanjabi. Nebaza Katonda olw'okuwonya abalwadde bonna be tuba tujjanjabye. Nebaza Katonda olw'abantu abaze ku bedside nursing. Omu yajja n'abuuza nze sinnalwala naye njagala kubuukinga saavisi yammwe njifuna ntya naawukola ntya. Namugambye ojja kujja twogere era tulina okutuuka ku kukkiriziganya tulabe engeri gye tukolamu kituzaamu amaanyi tuzitulizaamu amaanyi. Kakati ebigenda mu maaso naffe gye tuli bwe tubiraba bw'obiraba oba ggwe endaba enjawulo gy'obirabamu. Ensonga twogedde nnyingi nnyo wotabadde oba woobadde waliweza ekyankwanzi twazisanyukidde mukama twamwegayiridde tata tubadde tukwegayiridde ssebo mwegayidde it's okay nja kujja tugera ku nsonga ez'eddwaliro ligenda mu maaso ssente zetwewolera bagamba nti ssente ezo nedda nnyingi kati njagala ebe nalina bibaddewo kanja tutune ensonga ya Kyagulanyi banne abali ku ttaka ereka mu kyokula ekizimbe kyasemako kiro nja tutunire mu nsonga za kintu kikulu mu butuufu omuntu asobola okukkiriza ettaka lye oli n'aligula nalizabako kalina abantu ne balibeerako ebbanga n'oba kati ng'okompulenga n'ettaka liryo. Kino kye kibaawo mu bintu ebikwatagana n'ettaka. Sigenda kwogera ku Kyagulanyi yekka nabyetoolodde. Buli muntu yenna bw'oba olina ekibanja nga tolina kyapa
awo oli tisiwawo nga tomanyiganye na nannyini ttaka abantu ebiseera ebisinga buli enkayana oba wali okusika omugwa abasinga we bagenda ne bagula omuntu nannyini ttaka bw'ayita bannange mujje twogere ku by'ettaka abantu bajja n'emiggo bajja ne majambiya n'amafumu ne balemwa okwogera n'omuntu oyo kubanga naye muntu abamu bawuliddeko babasse kati naye kyakola alaba takyafunamu bantu baali badde n'emirembe ku ttaka ly'abantu naye jangu erinnya nnyini ttaka nga tannaba nakuyita wano omuntu omu yekka gwe mmanyi oba muntu Ssaabasajja Kabaka yekka yakyateese n'ebirango ku leediyo nabaga bannaye mujje mwewandiise mujje mufune ekyapa mu ngalo mujje ne atalina buyinza ku kifo ekyo yagamba nti temutawaana okitegeera naye gwe okwata ssente zo n'ogula ekifo kati awo kamwoki kibuga nga tonnaba kuzimba kalina awo kuteeka essente mu kifo kyolaba nti sente zaine zitadde awo ne bwobanga leero oteeseewo n'otabaako obuzibu bwonna omwana oba tomulekedde yali badde asooka n'alaba nannyini ttaka njogera kati nga talina kyapa talina kyakonfamingira nti talina simanyi alina ekyapa then bagende balabe ekyapa kituufu naye buli lwokola ekintu munda muggwe oba omanyi nti kyokola kisi kituufu naye olwokuba olina obusobozi obukola ekintu n'okikola nga bw'oyagala naye ekyo jakuba toliiwo naye bw'obanga gwe nannyini ttaka ng'okimanyi nzimbako ntya fulaati bwetyo ng'olaba netuuka abantu ne bagiyingira ng'olaba n'osirika olinako ekibanja kati nga tonakujja kumenyawo ekizimbe ekyo kisobola kwegula kisoboka okumenyawo ekizimbe ekiyimiriddewo ekito ye solution kankubuulire simanyi bano bye bakikola naye nga tonnaba kuwandiika wadde nga tonnagenda mu kkooti musooka kukwasaganya nawe n'oyo ali mu kifo kyo nannyini kyo n'omuyita kibi kino kyensuubira bayinza okuba bamuyita n'atajja baba teyajjadde ni gumusinzi ebyo mbirabyeko ne bwabanga tebamuyita basooke bagende batuule balemaganwe bagende mu kkooti solution y'ekizibu ky'ettaka eryo okutudde bagwayi ne banna abalala yakumenya tebalinayo nteekateeka nalayo nayo neyinza kunjola nsonga eyo bifo kubanga ekizimbe kiriko abakikolerako abakifunamu ssente revenue efunako omusolo kitugasanga eggwanga nga tekinakumenyebwa way forward nga tekinamenya tewaliwoko any other solution before kukimenya soko jemu omwoyo no ensonga za ffenna ekituufu kiri bwe kiti tebasobola kumenya nga tebakkirizganyiza wano ebyali erusanja twabiraba kati abantu badambadda mubuziguzi erusanja bamenya wakyamu nenanyiniwa simanyi gyeyalaga kati nekyerusanja abantu bazimba yensonga lwaki nkubuuza ti bazimba mu bukyamu era ate ogenda kuzimba ekizimba beba takimenya ku mulembe gwo bajja kimenya ku mulembe oguddako n'olwekyo balimaze kutereeza empapula entuufu zeezino anti kooti ebakkiriza abantu waabwe bwaba waabwe bazimbe nenze empuliddeko nga bagamba nti buuza ani alina ekyapa kubula teryakirina sigaana abantu babeere ku bibanja nenze mbonyebonye n'ekibanja katwegule bannannyini ttaka beefuula nga katonnamenya tosanga nti weegule neneegula kikituufu lwaki obeera omenya oba okujja ginedde kizibu kati singa gundi ono gwe bagamba nannyini lusanja singa agendawo nayimirira bw'ati avaayo nga mulamu kikyonjo yani nze mmanyi naliko wano n'omusumba yiga najja nagamba naye nze kikyonjo mujje tutereeze naliko wano n'omusumba yiga bwe yambulira kikyonjo nasala posha ate oli kikyonjo muntu ngaffe bwe yamutematema nenga omusajja yiga yandimu omutuufu omanya omutuufu manyi nti ole yavaayo yagaa nti awamenye siwe nali ŋŋamba bamenyawo mu bukyamu yagaa nti naye yawo talinawo obuzibu bwalala nnyo kaka ate bwe yakyuka nagaa nti naawo
anyway so kyegaganda abantu bayiga okuva leero nga tonnateeka kintu ky'amaanyi kuyimirira ku ttaka sooka ogenda bannanyi ttaka babeerayo ate oluusi tuba tubamanyi waba ogula bawandiika endagaano nze gundi nguze ekibanja ku ono ekibanja kino kiri ku ttaka lya gundi genda omunoonyi nenze byonna byonna nze mbadde ngamba bwe nti kyokumanya ebizimbe by'abantu byonna si kya bwene kyokka n'ebizimbe ebirala nyumba z'abantu I think it's a solution. This is the most property eri ku ttaka lyange kanjikwe mu sente bweziti ogende mpuliriza n'okumenya nze bina sibigaana olemeddwa okwegula lwaki oba omenya olina ekibanja olina right okubanga olina ki ekibanja tukusasule ngaowa ekibanja ogende nasooka kuwulira ku misolo gye bagamba embanya emisolo emitirivu ekyagulanyi ne kusonga yakyagulanyi ku ssaawa y'emu era ettaka liriko nannyini lyo anyway bagamba nti ensonga z'aba genero nze naawe tuzirekere ba genero n'okuwulira naye waliyo ebiri abali ku kizimbe kyo mu batunuulidde bapangisaako banks ezapangisaako amaduuka bo mubalabye because empologoma wezirwanira buno obusubi businga nze okunnuma bali ba genero tetuganye naye obusubi anyway tujja kuba tutunulira tutule mu ggulu nannyini buyinza yatuteekeddeteeke bwekyero naye tubeere bamazima alright mudakiika tusikizidde dakika za mukaaga zokka njagala ososowazeemu ensonga ze zonna ozimalire mu dakiika ezo ensonga kati esinga okubeera enkulu abaana aba university ne institute ne vocation bajje tukwasaganye mu Buganda Royal Institute bw'oba oyagalayo basale ofuna full basale osasula function fee zokka aba data mines nabo gye bali tusasula half basare ezo nazo gye ziri ne institute endala mujje mu office oba mukube essimu yaffe 0704 310191 yidde mu Luganda 0704 31 0 ku ya basaries osobola okuba nene namba kuba basaries boba tondabi kintu kya kiseera ojja kukuba ku 0757 44 0086 jiddemu 075 anamunya 00 oyo bamuyita Fiona Kakora ensonga endala ya bedside nursing mujje tulabirira abalwadde bammwe nawe wodde osuubira okulwala jangu ng'otoyagala kusaawanyizibwa n'ensonga zonna jangu twogere tulabe kikwasaganya omuntu yenna ng'olina ekirwadde kyonna ekiruma omubiri gwo pressure sukaali aniya mugongo magulu nina kyengezaako okugamba abantu nze sente nzaagala naye njagala ondyaza amaanyi ng'owonye jangu tukwasaganye ojjanjabwe obeere bulungi ekirala kyengamba abantu nga sinava wano funa eddagala ku muntu gw'ogenda okuddamu okusanga enkya funa eddagala ku muntu gw'ogenda okuddamu okusanga enkya twewala okugula eddagala ku kkubo nina akamotoka kampitako bwe katuuka ku nnamba y'essimu basomako 075 bwe katandikira ennamba y'essimu tebagimalayo so topapa omuntu okujja ewaffe okunoonya omusawo wa habo aba alabyeko ewalala so obulwadde buba bukulumidde ebbanga tomala gabuukira bukyosanze tulagirireko wemusangibwa tusangibwa Komamboga Gayaza Road awo wewaffe tetupangisa Gayaza Road oviiramu Wakaya n'okwata ku kkubo erigenda ku ddwaliro bagiyita Clinic Road eyo gye tusangibwa babayita batre True and Trustworthy Family Twins Center ne Friends Care Herbal Medicine. Okay. Abetaze dda wasomera namba z'essimu then tusomere ekyandikwa kyaffe nga watusuubiza. Ni tuli ku 0773 ne 0 n'essimu ya mukyala Fiona Kakora eri 0757 44 0086 nga sina kusibula mudakiika emu nyina anambuuziza agambye omwami yaddemu annyonnyole ku nsonga y'okujjanjaba abalwadde akikola ata
sisi tetusobola kinyonyola kyonna ku wano ku TV naye singa okuba zino enamba z'essimu tusinkana ofisi yaffe eriko Mamboga tulabirira abalwadde bonna omulwadde nga olina omulwadde mu ddwaliro ate olina okujja wano okuweereza nga bakusindikayo n'olabirira ne tulabirira omulwadde n'okola emirimu gyo kubanga tuli batendeke bulungi gwe n'okola emirimu gyo n'okomawo n'osanga omulwadde ng'ali mu mbeera ntuufu. Exactly. Mufunye gye babeera n'abasimu muzifunye mwabadde basinkana ebibuuzo bw'owulira nga omwetaaga mukubira omubuuza ku kyoleka kutegeera kati wangambye mu kujja nsaba eno TV eyinza okuba ekola emirimu gyonna naye omulamwa gwayo to prepare abantu abagenda mu bwakabaka bwa Katonda. Exactly. N'olw'ensonga eyo tujja kubeerangayo n'ekyawandiikibwa buli tunaabanga tufunye omukisa ogujja wano. Ekyawandiikibwa ky'olwaleero kigenda kuva mu Ngero essuula 10 olunyiriri olusooka. Ngenda kyogera katono nti omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe naye omwana omusirusiru anakuwaza nnyina. So bamaama mufeeyo okulwanirira okubeera nga abaana babeera bagezi buli kaseera. So ekyawandiikibwa ekyo kiba kyeyongerayo mweyongere okuyiga Bayibuli tusobole okuteekateeka obulamu bwaffe. Bino byonna tubikola naye ensi ejja kuggwaawo andi tulina okubeerako ne Mukama waffe Yesu Kristo mu ggulu. Byonna tubikola naye byonna tujja kuba tuleeta ebyawandiikibwa ebyenjawulo netunanga tetukinyonyodde naye nga gwe bw'okifuna oyongera okwefumiitiriza noweezimba wekka na wekka buli olaba ekyokukola ekituufu buli lwokiraba kikole wadde nga kikaluba okukola. tusiibule amannya gange nze Serada Paulo nga bulijjo okuva mu True and Trustworthy Family Twin Center ne Friends Care Herbal Medicine tusangibwa Mamboga Gayaza Road bw'oba mu taxi oviramu Wakaya naye ndagirira ng'ogenda ku ddwaliro kozesa ennamba zaffe ez'essimu. Ennamba ez'essimu zokka z'oba okozesa. Neebaza nnyo omutesitesi weewale nnyo wali ddala neebaza bonna abakola ku kifo kino ate neebaza omusumba eyaloota Pastor Igaga Steve. Naye lumunja kusaba mulabeko. Tujja kwogera naye. Toya program Ambodenze alina kazi ko kamera kwa Dr. Wycliffe atenga ya producer control room Regan Rich Intali. Wasaba kusukaho sikana nako olencha atakumira mpera bankumire mu bede bulonzi.